Buli Munnayuganda yenna ali eyo njagala omanye omuntu gwe tulaba gwe tulowooza nti yafuga eggwanga Uganda si yalifuga. Omuntu gwe tulowooza nti yafuga eggwanga Uganda ali mu kifaananyi nti ye pulezidenti w'eggwanga Uganda si yafuga eggwanga Uganda. Eggwanga Uganda lirina abantu abalala abalifuga ate bwe weesanga nti eggwanga lituuse ku buli ali mu buyinza oba buli alina ekifo mu gavumenti awa order ne zikolebwa era ne zituukirira manya eyo efuuse failed state. Eyo eba efuuse failed state bw'osanga nti buli muntu yenna alina ekifo mu gavumenti awa orders eyo ebeera efuuse failed state ng'eggwanga terikyalina control nga n'alikulembera lyamuvadda mu ngalo. Omusajja ono mumulaba General Masulubu. General Masulubu agenda n'ateeka ebintu ku Twitter, ngenda kutema gundi, ngenda kuwanika Besigye ku Heroes Day, ngenda kukola bwenti. Omusajja ono omulaba y'ekigatto we baavayo ne bamubuuza ku tweet ezo zaakola nti lwaki General akola tweets eziraga nti agenda kutta abantu. Omusajja ono yavaayo n'agamba nti Twitter handle ye baagihakinga era si yabiwandiikako. Oba mukitegeera. Naye mu nnaku eziwedde wiiki ewedde omusajja ono General Masulubu yavaayo n'ateeka ekiwandiiko ku Twitter yo n'agamba nti ayagala bannamawulire bonna n'abakulira emikutu gy'amawulire baveeyo babatwala ekyankwanzi bagende obatendeka leadership ne patriotism. Era omusajja ono gwe baakwasa obuvunaanyizibwa obwo. Oba okitegeera akuŋŋaanye bannamawulire bonna n'abantu abakulembera emikutu gy'amawulire gyonna radio ne TVs zonna mu Uganda babatwala ekyankwanzi bagende obatendeka. Ekintu kino tukimanyi tutuyingirira akalulu ka 2026 nga baagala kuziba amawulire, baagala kuziba amaaso g'eggwanga n'emimwa gy'eggwanga kubanga amawulire ge maaso g'eggwanga era gye emimwa gy'eggwanga bye bantu abatuusaako bannayuganda amawulire agafa mu nsi yaabwe. Tukimanya bulungi nnyo nti nno eyo ekyankwanzi gye bagamba nti bagenda kutendekera patriotism ne leadership okuva ddi NRM bwe yatandika okusomesa bannamawulire ebikwata ku ggwanga lyabwe. Okuva ddi NRM nga NRM party nga yeyina okusomesa bannamawulire patriotism n'ebintu ebikwata ku ggwanga lyabwe. Ffenna tukimanye nti nno ekyankwanzi omuntu yenna bw'agenda ekyankwanzi aba tagenze kusoma patriotism aba agenze kusoma how to love Museveni and to work on with Museveni and his regime and to support Museveni and his regime. Ekyankwanzi, it is a school where you can go and wash out your brain and put you nagis. Ekyankwanzi kyekifo ky'ogendamu okusoma ne bakwozaamu obwongo bwo bwonna to manipulate your minds and your ideologies and your integrity and your buli kimu ne bakufuula omusiru. Tulabe nti buli muntu yenna agenda ekyankwanzi avaayo ayogera kyera avaayo afaanana atya. Ekifo ekyo kirabika okuba kirimu ebintu ebituukayo abantu ne boozebwa obwongo ne babajjamu obwongo bwabwe ne babateekamu bo bye baagala byogerwe era bikolebwe. Bakutte bannamawulire ne babatwala naye ng'omuntu gwe bawa omulimu okolagana n'abantu abali mu kitongole ekyamawulire abakwataganya abagenda okukwataganya ensonga z'ebyamawulire n'abakulira amarediyo ne TVs mu Uganda ye Balamu Balugahale ate minisita w'abavubuka n'abaana. Naye nga tukimanyi nti omuntu akulira ekitongole ekyo executive director ye Gobi, Minister ye Chris Balyomunsi. Naye omuntu eyawadde ekiragiro ate by force si kweyagalira ye Muhoozi Kainerugaba CDF w'eggwanga Uganda. Etteeka gwe litakkirizibwa yadde okunyega ku kintu eky'ebyobufuzi nga yakulira akabinja ka PLU era n'akwasa obuvunaanyizibwa obwo okukwata bannamawulire lwampaka n'abakulira ebitongole by'amawulire lwampaka abatwala ekyankwanzi nga ye Balamu Balugahale naye ng'abakulira ekitongole kya UCC ye Gobi ne Chris Balyomunsi. Abo bonna tebaabogeddeko wabula baleese Balamu omutegesi w'ebivvulu minisita w'abavubuka n'abaana yaba agenda mu nsonga ate ez'abamawulire ate by force si kweyagalira byampaka. Mwe mulowooza anaafuga eggwanga Uganda. Olaba Balamu naye ayimirira ku TV n'agamba bino si byakuteesaako si byakwogera wabula byampaka.
naye nga bannamawulire betulaba nti bebakolera mu bugubi mu ggwanga Uganda nti poliisi ebakuba nebatta nebasaanyawo nga nejjo munnamawulire wa Top TV yakubiddwa nga tewali kyogeddwa yadde minisitule w'abavubuka oyo kennyini talina kye yayogedde, poliisi terina kye yayogedde, gavumenti terina kye yayogedde, era teri tteeka liriwo liryawo nti lipolitikitinga bannamawulire. Nga kyebaagala okuziyiza ki nti poliisi bwe naaba ekola ebikolobero ku bannayuganda tewabaako munnamawulire yadde alikodinga ekintu nekimu nga poliisi ekuba bannayuganda amasasi oba ng'ewamba abantu oba ng'etta abantu, tewabaawo munnamawulire n'omu abikwata. Okukwata ebintu ebyo nga poliisi etulugunya abantu ne babiteeka ku mikutu gyabwe egy'amawulire ne babiraga bannayuganda, awo oba toyagala ggwanga lyo. Naye bba bakola ebikolobero ebyo bebe baba baagala eggwanga lyabwe, bannange anaafuulinga ani mu ggwanga Uganda. Bannayuganda twagala okibategeeza nti buli omu agenda kubeera munnamawulire, buli alina essimu olina okujjayo okwata ebifa mu ggwanga bwe baba batugobye ku mitimbagano gyabwe ku mativi gaabwe ne leediyo zaabwe, kubanga temusuubirayo mawulire gaalimu magezi, mawulire ga mazima na bwenkanya agagenda okuyita ku mikutu egyo, kubanga batulaze nga twolekera akalulu ka 2026 kye bagenda okutukola, kututta na kutukuba na kutumenyaamenya na kutuwamba, ate tebaagala bamawulire babirage ensi. Baba kuba n'abatta n'abatulugunya n'abasiba bo beba patriotiki, beba patriotism, naye bano ababikwata ku kamera ne babiraga ensi nti bannange bannabya kwerinda bakola bino, abo be bataagala nsi era baagala bakwate bannamawulire abalaga ebyo eri ensi babatwale enkyankwanzi babayigirize butya bwe baagalamu eggwanga lyabwe. Ate byampaka kaakati bannamawulire bulijjo tubeegayira nga tubagamba nti eno gavumenti teri gwe tagenda kunyigiriza. Kaakati gwe wali olabyeko otya omuntu munnamagye yayagala atendeka ate bannamawulire okukola omulimu gw'obwamawulire ataasoma mawulire? Balamu Balugahale yasoma ddi amawulire? Era munnamawulire gwolowooza munnamawulire agenda okusoma n'amala okusoma amawulire nga tamanyi mulimu ki gw'alina kukola, nga tamanyi butya bw'alina kukola mulimu gwe mulyoke mubatwala ekyankwanzi mubayigiza patriotism, simanya n'okwagala ensi yaabwe. Mwe mulowooza munnayuganda kyali mu Uganda nga ddala munnayuganda ng'azaalibwa mu Uganda talina nsi ndala tayagala nsi ye nti beetaaga kgenda kyankwanzi gimusomesa? Ffenna tumanye ekibeera ekyankwanzi, era abantu abagenza ekyankwanzi bayigayo kyera babasomesa ki, era omuntu yenna bw'ava ekyankwanzi biki by'aba ayogera omutwe gwe guba gukyuse kyenkana ki? Kaakati bannayuganda nsaba mukimanye temuddangamu kwesiga mawulire, temuddangamu kwesiga zi radio, sina kindi bwe ziba TV muzeesonyiwe n'ogula dikoda mukuveeko mugule wifi zammwe mutandike kulaba amawulire ga intaneti. Munnayuganda okuddamu okufuna amawulire amatuufu agategeerekeka mugenda gajjanga ku social media. Bano abasajja baagala kusiba emimwa gy'abannayuganda n'okusiba amaaso g'abannayuganda, tewabaako kimu kye baddamu kwogerwa. Muhoozi Kene Rugaba CDF yawa ebiragiro n'abiwa Balamu bonna ba PLO. Ekiragiro kyayita ku Twitter yemu Balamu gye yagamba nti abasiru bahankinga Twitter ya Jeno Muhoozi ne bateekako ebigambo ebyo. Kaakati twagala tumanye nti Jeno Muhoozi we yawandiisa ebyo nti bannamawulire bakwatibwe batwalibwe ekyankwanzi era ogwo omulimu aguwadde Balamu. Balamu ye musiru omu eyakkiriza abasiru abahankinga mu Twitter ya Muhoozi nakkiriza abasiru bye bawandiise ku mutimbagano gwa Muhoozi. Muhoozi buli lwatwitinga ekyobujege ekyobusire ekitategeerekeka Twitter bagihankinze, naye ate nga byatwitingako bo kennyini be bagenda ne baddamu ne baretweetinga ne bakomentinga ne balayikinga. Anaasiruwazaani bannayuganda? Njagala mukimanye nti tuli mu buwambe. Kiri erifu okwejjamu oba okwerekamu batuwambire ddala, naye nga n'amawulire nago bagenda gajjawo.